Wana nyabo. Napoleon yabadde best friend wange. We twava mu kubeera best friend nensalawo mu managing ntumbule nzuukuse ekyo kye nali mulabamu. Era Napoleon wafeeredde alese ennyimba empya. Sofa nina ennyimba nnya naye ng'olumu lwalubadde lwakoze eki lwawedde. Zibadde nga ziri mukaaga naye olumu lwalubadde lwakoze eki lwawedde naye nga tukyalumansitalinga. So kati nsuubira okuba nga tuluta olwaleero tugenda kuta kolabo eyo katute kolabo olw'ensonga ziri katugira tuzimansita. Ebadde kolabo olubadde lweka? Kolabo abadde yagikola nani? Wali omulenzi. Wali omulenzi. Era omulenzi yajja okumaliriza video y'oluyimba olwo tusobole okujjukira Napoleon. Era oluyimba luno lwe tugenda okuta mu manne yennyini remix yayo gye tugenda twaluzeemu ne tulujja mu nnyimba eri gye yaluyimbamu nga twagala enseddemu emukole ki kuba abasinga badde bamanyi nti Napoleon yafa era abamu nga bamanyi ali Jjinja naye ndowooza emyaka nga 6 egy'omudiringanwa tubadde tubeera naye wano. Ki ekibadde kisinga omusumbuwa? Napoleon ndowooza omanyi basita bano bakozesa ebintu bingi. Bamutwalako mu rehab n'avaayo n'atabukako ku mutwe n'atereera kati ng'omuntu ku myaka gya 42 oba 43 n'obulamu bwadde bugenda bukola ki olw'ebyo ebikuba naye nga tubadde tubeera naye ebbanga lyonna ng'aba mulamu nga ne lwabaako yemu era gye tutuula naye buli lunaku. Yavaayo n'ategeeza ensi nti avudde ku biragalalagala era ne tumulako nga joyinize ekimu ku kibiina kya Anise Bunye kya drugs apaana naawe obujulizi. Abadde yabiviirako ddala oba abadde atera okuddamu n'akozesa? Life y'ensi eno erina bw'ekkwata n'ekufunza. Napoleon abadde yava ku njaga naye ng'omwenge akola ki anywako naye enjaga yagikola ki yagivaako kuba nze we nali ntandise omumanaginga namugamba nina bye sigenda kukkiriziganya nabyo era mu ezo project tulinamu oluyimba olulala nga lubuulirira abayimbi bonna nti ekibasuula naddala abo tuyita ba legend oba one hit wonder oba upcoming amalala gege baleetera okukola ki okugwa nti buli lwabeera nga ali so high alowooza nti abawansi tebalina muki mugaso naye ng'ebiragalalagala abadde yakendeezaako teyabivaako naye nga abadde yakola ki yakendeeza. Tugambe kye kimu ku byamuse. Napoleon we namusangidde oba mutima gwalemereddwa alabi ku mutima gwalemereddwa afunye atya attack banamusanze yeevuunisi ku buliri afiiridde mu nju abadde abeeramu ye kuba abadde n'omukyala? Napoleon ndabadde talina mukyala naye abadde ne mukwano gwe naye mukwano gwe abadde yagenda mu kasafaari okunoonyako ki naye nga tubeera naye buli lunaku ekiro kuba tubadde ku Sande nanyuka naye essaawa 8 ku Sande nanyuka ssaawa 8 ogw'ekiro nga ndi naye era nga tuli mu kutereeza projekiti yaffe tabadde na mukyala. Waliwo kubamu ku bayimbi abazzeeko wano okuva lwe yafudde? Napoleon okuva lwe yafudde kya nnaku nnyo sinnafuna ku bayimbi n'omu. Napoleon abadde atugamba abadde asinga kwogera nnyo naba DJ naye nga abayimbi badde tetula kubeera nabo era eyo project gye natandika mbadde ngezaako okunoonya buli legend kati nga olaba Jane gani Rocky Giant kinnuma nti naye yakubwa naye nga legend kati abo bonna tubanoonya bapiikinge baddemu bakole ki bakomewo kati project gye mbaddemu naye era nga y'omu ye yabadde yasalawo nga nnoonyeza omu ku omu n'abakubira amasomo n'abagamba nafunye manager naye yayagala ku managinga baki ba legend kuba nze nabagamba temukkiriza nti muli ba one hit wonder kuba buli muyimbi ali wano omunene bonna babeerako ba one hit wonder kuba kye bayita one hit wonder ndowooza kukinyonnyola kwangu oluyimba olukuwadde hit luba lumu teziba 10 oluyimba lumala okuwa omuntu hit ne luhiitinga oyo aba afuuse serebu nekyannaku okubayita ba one hit wonder era Napoleon he is a legend yakwatirako Uganda n'akwatirako East Africa era Napoleon abadde aliibwako ssente abana Uganda abamu okujjako mukwano gwe yabadde ngamba Shield abadde ngamba nnyo tetuddamu
tunonye DJ Shiro abadde ayagala nnyo DJ Shiro nangamba yali producer we kuba namugamba nziramu okumanaginga naye ate abaali ba producer bo nangamba tebakyamwinako right season nangamba is it Steve Jean nangamba otacyaninako buki buyinza nemuga saagala tutandike project eno ate tufune abave emabega nangamba ate kyali muntu n'omu so bwe kitwe kibadde ku Napoleon akyesigenda kwerabira ku Napoleon kwekkiririzaamu abadde yekkiririzaamu kuba nero nasookera ddala omuzza mu studio yagamba nsobola producer n'amubuuza gwe okyalimu n'amuga ateekayo oba kuba freestyle nga nsobola era ye nga ŋŋamba ŋŋenda kuddamu ndye ku bwasereebu bwange Napoleon mu kaseera ke mbadde naye ŋŋamba alina abaana babiri naye bali jjinja naye simanyiiko n'omu yaŋŋamba alina abaana babiri bawala bali jjinja kuba mu biseera by'eddembe abadde akolera abadde agenda ku nassa n'akola ng'akola bibaana ebipandepande byateeka ku makubo abadde gwe mulimu gw'abadde nga gwe gumubeezaawo naffe ne tugattako bye tugasse enteekateeka z'omuziika entuufu tugenda muziika nkya naye akawo tetunnaka konfaminga kuba ffe tubadde tukyali wano ku byaffe ate nga muganda we yaaliwa genze kujjayo mayiti emulago tusuubira mayiti eyo okujjako endejje wano tubadde tuwangaalira naye ndowooza tujja okusimbula ekiro tumuwerekere ekirala akasembayo bannayuganda twagale ennyo eggwanga lyaffe bapurezenta balekeraawo okuyita balegend bawano itiwanda purezenta otuula mu studio awo ne bakugamba kye bakugambye naye omuntu wakeerera n'akwata peni n'opapula n'awandiika okuyimba si kwangu ate omuntu batono nnyo bapurezenta be tuyina wano nga mulina kye mukoledde eggwanga batono ng'ensizeebwe lisobola obbakola ki obboogerako naye bamusician be muyita bano hiti wanda be muvuluga bakwatiridde eggwanga nga Napoleon yakwatirako East Africa. Napoleon myaka nga 2 emabega kuba yakuba oluyimba olwo ng'akyali ku University Makerere nga mwana muto. Napoleon okuvaawo kwa Napoleon yalindoza Red Banton. Napoleon yasooka hit Red Banton najja bano balane bajjanga bakola ki nekya nnaku nti abadde abeera ku street nga ffe abaali bafaani be ffe tubeera naye naye nga ate abaali baserebo banna baalyanga naye sente akuwa simu nagamba kubirako ono nagamba wooyo akyaliyo tubadde tumanyi yafa naye nga ate nammwe ba superstar Napoleon badde akubira amasimu ne mubimugamba nammwe mujja kufa oba nammwe musobola otuuka mu mbeera gyakola ki gyabadde mu Napoleon afudde sijja kwasanguza linnya lya Omuyimbi bo beemanyi njagadde kwogera ku bapolisi kuba ba presenter ababadde bakiyita ti one hit wonder naye nga abayimbi mbadde mbeera naye nga abakubira Chameleone abadde amwogerako nga eyali mukwano gwe ennyo era nga agamba dokita oyo yali mukwano gwange ennyo naye kigambo kyadatera okwogera kiro kikwasa ennaku ng'agamba yabeerawo n'abo abasajja yalya ssente n'abo abaki abasajja naye tebasobodde kukola ki kuba Napoleon yalwalakawo ne tumujjanjaba nga tumubuuza Napo kiki nagamba mwana ebyaliwo byaliwo naye tukole ebikola ki ye dokita abadde mukwano gwenyo era ndowooza mu bayimbi adde ayogera nnyo ku Dr. Jose Chameleone ng'ayogera nnyo ku Chaga era bwe tukola project naga tunoonye ne Chaga abadde amwogerako nnyo aga abasajja be naye yakafiira sinalabayo wadde ava mu Lyon okujjako wano sinalabayo muyimbi n'omu kuva kiro tuli wano obadde tuli emmanga ne wano twakumye olumbe ewaka ne wano nesi tunalabayo ene superstar oba ene artist ajja kukungubagala awamu ne serebo munnaabwe. Tubasanyukidde okujja n'okufaayo naye ng'abadde mulaajamu eri banne be yakola nabo ennyimba bangi naye ne bamusuula ne batamufaako. Kamiiri kwali Chaga abadde ayitangawo wala olumu n'agenda nga tebamufaako bangi bamenye
olw'obulumi nange obungi bwe sikyayinza ga nti oba nzijukire naye olw'omukulu Sserugo oba alingawo mukulu wa kuno ku kyalo yali mu kwogera yabadde afuddeyo nnyo mmukwatako abadde mukwano gwange nga muntu mukakkamu ate nga mukwata mpola n'ebintu bye naye ng'agamba asaba ekintu kimu kuba yakola nabo ennyimba bamujjukire bandibadde bamuyita ne basobola omuddiramu mu mbeera kitegeera ne bamubulira ebyamusobako basobola okutuula ku meeza ne babikkaanya ne babitereeza ekyagaana kati mpaka Sserugo bwe yavaayo n'agamba tugende mu studio wesimanyi weri samwera saidi oba ndowooza nga wali tiye n'amufaako neggulo yaŋŋambye wano nti agenda kukola ki agenda teekawo oluyimba agenda fulumya oluyimba namubuuza Napoleon aliwa mu studio ennyimba gye ziri yazitaddeyo naye simulaba alina ŋŋamba bya vidiyo simanyi kankuba gundi bakamirimba kubire bakole ennyimba kujjako omuugwe mumanyiko bamuyita ndirabidde ayimbako n'omugenzi moze maaka asula eno lubugumu era yajjako wano naye netubeerako naye wano yatulumye ensonga lwaki tuli wano twasuzeewo nekyatulumye n'obutamuwa keya mu bantu be ngabo ebyo byange. Abayimbi bano otugambye Kyaga abadde ajja mu kujja kwa Kyaga ki kyabadde akolawo ekyenjawulo? Bamupromisinga nti anytime nakenkya tetenkanya naye bwe kayitamu nja kujja kole ki nkusike mukono tuddemu tukole bye twakolanga bitunyumire naate Mukama ye bwabadde bwageze bw'atyo tebabifunyemu. Ki ekibadde kisinga omumutawanya mu bulamu bwe? Mu bulamu bwe just omuntu abeerako personal issues ze z'aba ayina ku mutima nga ne bwembeera nze netubeera baluganda bamukwano nga kizibu okuŋŋamba ebimu abadde abiŋŋamba